naye tugenda nnyo okusinga ku mwana ow'obuwala nga kiri nti ndi n'abakazi. Kati nga nadde gamba nti mu lunyiriri lwammwe kikyentegeeza mu lunyiriri wayinza okuba nga waliyo jjajja yali ayina ebibba ewaka, taata wammwe najja n'amusikira, taata wammwe najja n'alokoka nnyo, ebintu ebyo n'abisuula. Tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda. Nange Asha Nava Namatova, nange mwasibye mutya, muli mutya? Kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Ate Life Experience bwe mutulaba nga tutudde tuba tubaleetedde ekipya. Olunaku olwaleero tulina kojja Ibra agenda kuba tubuzaako tuwayawayamuuko naye abaana ab'obuwala tulina ekintu ekituluma. Kansooke mbaweddaana akanaakulya babuuzeeko ate era n'omugenyi waffe atubuuzeeko. Sebo ombejja Dana kanaakulya wano. Sidiba bagamba abambejja tetufumba naye nze nfumba. Ne siimi kojja okusanga olumu onsanga siriiwo, olumu nina emirimu gye nkwasaganya naddala mu sayidi eyo Ssaabasajja Kabaka. Naye ng'ebibuuzo byange bingi kojja kozze. Kansubire nti onnannuŋŋamya n'onsomesa ate ngenda okuva wano ng'ate ndi mulalamu n'okusinga bwe mbadde. Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo abatulaba ku mukutu guno, amanya n'eddoboozi kojja Ibra, era nga neesiimye okutuulako n'omumbejja era n'okubeerako mbana abakyala. Kansuubire ekimu kijja ttambula bulungi. Bannyabo. Okay, kojja olunaku olwaleero tulina ekibuuzo kyaffe. Last time omanyi wali wano n'agalenzi ne gatumanyiira Dana kye gaatukola naye naffe leero tumulina. Abalenzi balina ebibuuzo bye baakubuuza oba bye wabannyonnyola naddala ffe abaana ab'obuwala kati ffe abaliwo. Abawala ensangi zino tudibye nnyo. Olwaleero nnyinza okwagala ku musajja n'ajagalako lumu n'atadda. Olwaleero nnyinza okuba nga ninawo omusajja wange nga tuli tuti gye bigwera tetuyomba tewabaawo buzibu bwonna n'agenda. Kiva ku ki ku nsonga eyo? Kati ku kigambo ky'omudibo ku show yaffe eyaggwa nayogera nnyo ku ngeri gye bateekateekamu omwana omuwala okutandika. Tugenda kubiddamu. Olwaleero kanjogere ku kintu ekimu ekiyinza okuviirako omukazi okulemesa okufumbirwa ate ng'ekintu ekyo abasinga bakiyisaamu amaaso. Kubanga nazzi kuno abantu bino ebintu by'obuwangwa baabiwanga nnyo obudde. Naye kasita eddiini yajja ne balaga nti ebintu byaffe ng'abaddugavu bibi nnyo. Lwaki nti okusomoozebwa kati kungi. Ngayinza ku kibuuzo kyo lwaki abaana bawala mufunye nnyo okusoomoozebwa? Ebimu biviira ddala waka ku kigambo ky'empewo. Empewo oba lubaale oba kyonna buli omu nga bw'aba akiyise. Era ojja kwesanga nti ennaku zino eno olw'okuba nti okusoomoozebwa kungi, buli muntu agezaako okwesalira amagezi ku muntu yenna ategeera bino ebintu tamulambulira, amugamba kimu, empewo ze zikuluma olw'okuba nti kati birimu okwagala ennyo ssente n'amusabasa ebintu ebyo ne bikoma awo. Obadde okyatunnyonnyola kakati mbadde gamba nti olw'okuba nti ebintu bino eno byayingiramukko akasente okuba nti abantu bakola bukozi kasente, niwesanga nti okusoomoozebwa kusigaddewo. Kakati empewo zino eno oba lubaale aluma mu nnuma nnyingi. Naye tugenda nnyo okusinga ku mwana ow'obuwala nga kiri nti ndi n'abakazi. Kati nga nadde gamba nti mu lunyiriri lwammwe kikyentegeeza mu lunyiriri wayinza okuba nga waliyo jjajja yali ayina ebibba ewaka, taata wammwe najja n'amusikira, taata wammwe najja n'alokoka nnyo, ebintu ebyo n'abisuula. Abaana mugenda kubeera mugenda kusoomoozebwa. Oba ewammwe mu famire wayinza okujjayo oba nga omuntu oba mama wammwe oba ki n'abaako ebintu by'agatta mu mpewo ezo, zigenda kubabonyaabonya.
oba mu kikeera muyinza okubeeramu omuntu n'ayagala empewo ezo azikozesa okufuna ssente n'agattamu era ebintu ebirala era mmwe ng'abazzukulu mujja kubonyaabona. Kati omwana ow'obuwala singa empewo z'ewaka zibeerako ekizibu ogenda tandika okufuna ekizibu nti bw'ona ofuna omuntu tosobola kubeera naye. Empewo ziyinza okukuba mu bintu nga 3. Oyinza okufuna omusajja n'obeera naye ne mubeera mu mbeera ey'okusoomozebwa buli kaseera ng'omusajja okuva lwakufunye abeera mu bizibu mpaka zigenda kuba nga zo zirina kyezibanja. Ate nti ekizibu kwe giva empewo zino eno mulimu abawala abamu nga tebaloota ye ne yenyumiriza mu kintu ky'obutaloota ate ng'okommunicatinga direct n'empewo zo mu kuloota. Kati mulimu ebirooto kati singa obeera n'oloota ebirooto ozze ku ssomero olina okwebuuza lwaki ndoota nzize ku kasomero kali eri gye nakulira mu kyalo. Oloota muli mu kiraasi okola ebibuuzo n'ate gwe tobitegeera. Olina okwebuuza lwaki mulimu abantu babeera awo oli muwala ebiseera ebisinga owulira empewo egira nekuyitamu omulundi gumu. Mulimu abantu abamu bafuna sayini nojja mu kifo nga kino eno omutwe ne gutandikirawo okukuluma notategeera lwaki lwengenda awantu bwe wati omutwe gunnuma. Ate era empewo zirina sayini y'amaanyi nnyo. Oyinza okukola nange puroguramu okwanye bulungi naava ku lunaku lw'ogamba nti ogenda kujja waka tumiitinge n'ova bunye waka ng'oli bulungi tolina kizibu ozze tukkiriziganyiza bulungi osazeewo gy'onzijemu ogenda okwetema sipeya ng'oli mu piriyodi. Kati ffe ebiseera ebisinga ebyo ebintu olwokuba tetulinaako kumanyisibwa kw'amaanyi tetubiwa nnyo budde. Kale olw'okuba nti omusajja ono omwagala n'omugamba nti nedda mukwano kaŋŋende tujja kulaba olulala so ze empewo zikulabudde nti ekintu ky'ogendamu ekigenda sobola kukola ziyinza okukulabula emirundi 2 ziyinza okkireetanga kyo kwekali mukwange ero director honey please bamugamba ani eri omukira guwaga so kati empewo ziba zikulaze. Empewo zineno bwe zikulaga ziyinza okulaga emirundi 2 ziyinza okulaga nti omusajja ogwogenda okugendamu si musajja mutuufu. Ziba zikulaga nti zikulabudde. Tukira mulimu abantu abamu nga zinene empewo bazze nga bazitambuza bulungi ebibbo gye biri ewaka bagenda mu kumanyagana bakumako ku byoto era omuntu ogenda kwesanga ebirooto byaloota nga byanjawulo. Singa empewo ziba nga tezirina nnyo buzibu manyi mulimu ebirooto ebiri fane oyinza okuloota ng'okutte mu bbi kati gwe ng'oloota ebirooto ng'okutte kati ate ekyewuunyisa gwekola ng'akutte mu biso ogenda kulooza kyo kyondeese bannaye nga kibi oba kaŋŋamba oba pupu kitegeeza ebirooto bikulaga nti ogenda kubeera essaawa yonna ogenda kufuna ssente. Oloota ebirooto ng'oyogera n'abantu abakukunavu tomiitinganga ku pulezidenti olose omu miitinze tolabanga kabaka olose muli naye bana byabufuzi ab'amaanyi. Empewo zikulaga nti singa otambulanga bw'oli ogenda tutuuka ku biruubirirwa byo. Ngezaako okulaga nti singa empewo ziba tezikuyinaako buzibu naye kaakati kati ali tuzze ku muntu nga mmwe empewo ewammwe si ntereevu ofuna ebirooto ebyo oloota za akisidenti oloota oli mu kulya okuloota ng'oli mu kulya empewo ebintu bingi nnyo oloota oli mu kulya byennyanja oli mukazi kitegeeza ogenda kufuna okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo mu bulamu bwo. Kati ate bw'onogjewo omuntu nga nze nga nnoonya akasente kyengenda osooka okugamba nti omanyi janku eddagala eryambulula ate ng'ekintu ky'empewo tebazambulula kiri kiba kintu nga kiri part of you. Kubawo nnyo Uncle Ibra bw'oba ng'empewo zo si ntereevu tebakwambulayo. Bw'oba ng'empewo zo nga si ntereevu bw'ofuna emirimu ffe omunooyo omulimu nga guggwawo awala gye baliyo ng'olabika bulungi naye nga n'otamba n'omwana tategeka naye nga ye bamukwana gwe teri n'omu akunyega olina omulimu akafuna bw'oti akasente
n'ofuna ebizibu sente zigenda empewo zino zikuteeka mu mbeera ekunyigiriza ozitegeere otegeere kye zaagala zikuleke nkufuna naye olw'okuba nti gwe oba tomanyi ogamba abamu babifaaka mu ne babitwala ng'ekitagasa ng'ekitaliiwo naye kati ate n'ogenda n'ofuna omuntu ogaddala okubyonoona omu ayinza okuadvisinga nti genda mu kyaki osabe ensangi zinawala balokose nnyo era ng'ekibaleetera okulokoka challenge zino ze bafuna afunye omusajja nga mugagga amwagala nnyo amumitinze ennaku bbiri omusajja n'amwekyangirako abadde awo alaba embeera gy'ali musimbi nnyo naye tafuna bujanya amusuubiza wadde okuwasa wadde okukola ki mulimu abawala abamu lwotisa n'omusajja ajja akyalire ku ssengaawo omusajja n'afuna ebizibu kati mu kusoomoozebwa okwo ogera tandika okufuna amagezi mangi naye empewo bwe ziba nga ze zikuluma ne bw'onedduka ne weekweka mu nsonda ya kyaki nga tokoze ekintu kya mpewo kye zaagala tezijja kutereera kati ntokwongera okuba ne kati bagamba nti banengezeza ku kimu kiganye oli agenda kukugamba empewo jangu tuzambulule empewo tebazambulula empewo bazitereeza kati no tekisobola kwejjako kintu kiri part of you empewo bazikakanya bukakkanya nti olwokuba kiri ekintu kiri mu ggwe gwe ng'omuntu omutuusa agamba nti ogenda otereeza empewo zo olw'ensonga process ebeera mpanvu mulimu abantu abamu ng'oluusi waka baalinanga amasabo sawo baalijjo otuma ebintu byabuliramu tulina gy'ogenda kubisanga togenda kwesanga nti mu famire osanze famire muli bangi ng'ate abakwatagana muli batono kati ogenda sobola kufolowinga kumanya nti byasobera oddawo emantereeza oba olina kuzikakkanya ggwe ng'omuntu kati ekikulu mu byonna kyakumanya empewo bazikakkanya batya step kyetandikirwako ennyangu ennyo mu kukakkanya empewo naddala eri abaana abaana ne kati okusoomoozebwa okw'amaanyi eri omwana ow'obuwala bonna omugambo genda mu ezo step kati kagereze kati osula wano eno oze gambye nno munnange okusinziira mu lugero lwonna nga bw'olunyumizza tulina kizibu ky'amaanyi naye empewo zewammwe ze ziriko obuzibu kuba ogenda kubuuza omuwala ugenda nagga kale ffe twalina nduuyira buuza esibimanyi n'omukati nomuna ekyetaagisa ne bw'onookola ki kozi nezeetaaga kukakkanya ate mukakkanya kyo kyangu nnyo kuba buno obubbo buno eno okukakkanya kyangu si kizibu nnyo nnyo singa kojja kati ensonga eyo nga wootugambe nti omwana ow'obuwala ogula akabbo like si mwana tuli direct ku mwana wa buwala lwaki ekibuzo kyate nti lwaki abawala ennaku tebafunye nnyo okusoomoozebwa lwaki abawala balina nnyo omudibo tugabi twayogera ekyasooka era nga tubadde nnyo ku kigambo ky'empewo so kati we tubadde nti empewo zino olw'okuba nti ziri part of obulamu ti kintu tosobola kukyeyambulula kyoba olina okukola weweezaako mpewo ezo nga bwe gambye nti funa akabboko bulungi kateeke mu nsonda teekamu ebbombo teekamu kulweza katono bakama bange mbategedde munzikirize nnoonye ssente ja kujjantereze gwe mwagala abaana bangi baliyo mu biyumba by'abawalabu ng'empewo zino zibasumbuwa empewo ziyinza okukkiriza n'olinnya ennyonyi n'ogenda eweeru naye nga tosobola kufuna wadde n'ekikumi mu lugendo lwo naddala singa kubanga jjukira ebiseera ebisinga abaana batambula tebeetegese ovudde wano eno ofunye omuntu akusomeddemu ogenda naye otasooka kwebuuza nti genda naye kino nakino bagamba nnyo abantu oba ogenda otambulako so ogende waka empewo zikufuuweko oba genda olime ku bijja mulimu abamu babikola abamu tebabikola so kati omuntu ali ebweru era ajja kubuuza kati nze kojja wayogedde kuba bino bijja nnyo mu comment section wayogedde ku bali e Kampala ate ffe kati abali ku kyeyo tugenda kukola tutya kuba ekizibu kino kyamaanyi nnyo mu baana abasinga obungi kusoomoozebwa mu maka n'obeerawo nga amaka tegateredde omusajja we afuna ebizibu osanga afunye akasente asiraana buli lunaku gwe ng'omuntu bayizawe empewo zeeta n'ekibayita olutu oba okimanyi olutu olumanyi terutegeeza
okuwayiriza tekibayita olutwe buli kibi kyonna buli ekigwawo essimu neebula wano eno oyo gundi yagitutte buli ekibeerawo kyonna olina kumuniba okulaba nugole akagwawo konna mukama mwaze oba amawulire gamusanze eyo ogundi yeyamugambye so ebyo byonna ebintu empewo ziyinza okuviirako okuteekamu eyo embeera nga kizigezaako okunyigiriza ku kisenge otegeere nti kyonna kino kibwe kiti n'okuba nti kiba kizibu nnyo kyakuzitereeza olina okuzikkakkanya kati gwe omwana ali ku kyeyo togenda kusobola kwakisesinga kuba abaana basinga bali mu biyumba batambula naye era mu kyalo eno wayinza okubeerako ku muntu w'omu mukwano gwe nnyo kale ku muntu wa famire ku bantu ng'ali ddala si mukwano gwo ku bantu aba famire olinawo taatawo omuto olinayo sengaawo sengaawo oyo alina kyasooka okubeera nga gw'oli bweru n'akuyambako okuyamba ozikkakkanyako funa oba ofunye akasente katono nnyo mwezi ey'omutwalo gumu ebiri sengaawo singa aba mulambula okufu gy'oli ekyokukola aba akimanyi naye kigenda kuba kizibu nnyo omuntu ng'oli kunyonya gavumenti empewo zo ngenda kuzikkakkanya nga nze nga ndi eno kubanga kiri ekintu gwe olina okukyekolera nga ggwe ng'omuntu guli musaayi gwo kiri ekintu kiri mu ggwe naye nga tuba nga ekintu ky'empewo nga tukyebalamye tukoze tutya okusoomooza kukyali kungi nnyo naddala mu baana ab'obuwala obutafumbirwa bukyali bw'amaanyi nnyo n'okubeera nti emirimu bw'ogifuna emirimu gikuyita mu ngalo teri kwegamba obeerawo ng'obeera mu kusoomoozebwa ssaawa 24 naye ng'ekizibu kiba kiva waka atasobodde funa oba ye process etandikirwako kifuna kibbo olweza n'ebbombo ye process etandikirwako okukkakkanya oba okuweeza byebimu ku byangungu okukkakkanya empewo kale kyekintu ekyangu ennyo kyosobola okugamba omuntu ekyangu ennyo nti ogenda kuteekaawo ekibbo kyo temuli kintu kyonna naye nga gumayo ekibbo ekyo kikuyamba era oba ogenzeeko mu families ezisinga ebintu ebyo mu kisenge bibeerayo kuba nti kati bba abantu abasinga ennaku zino eno famire ezajjamu fitina muyinza okuba nga muli abooluganda nga 6 munnammwe n'ategeera wali obuzibu tagenda kujja bagamba agenda bagamba naye nedda nze nsabira wa musumba gundi naye nga ye ekituufu akimanyi kyakola ewaka n'olwokuba nti mu kika twagala nnyo nti naava oba ogenze nga weevuga masitula agendere ku booda gamwire gonna gabeere ku ye nti baba tebankubire teri kigenda mu maaso so kati oluusi ebintu ebyo basigala babyekweka abafamire kati njogerera omwana ow'obuwala baidana wali asula mu single room naye asobola okibigula tekirina buzibu nga bwe gavumenti ofuna kabbo kali eri akatini kali awo kabiseeko obulungi okatadde mu nsonda otaddemu ebintu byo tekirina kyonna oba osula mu luumu obange jjukira oluumu ge gabeera amakaago woosula essaawa eyo egaba amakaago kati kirinaamu muze gwonna ogenda gamba nti nekirala kojja nkuze mpulira ensawo kati ensawo y'emu n'akabbo waliwo ensawo ya lubaale ebyo byanjawulo ogamba akabbo ako tesobola kuba nsawo yange kano akabbo lwaki okakola bajjajjaabo otegedde nti empewo zikusombuwa ozikoledde ensawo kyagala mufaanagane nga ate kino kiri ekyalubaale kiwanvu mukko tugenda kigendamu kino ekyempewo kyagala mufaanagane olwokuba kati empewo ozikoledde ensawo yaazo zirina okulwana ennyo ofune ssente okole kiri kyezaagala tugenda otuukira eri mu nsawo okitegedde wali nozo zigenda kukuta buli kyokola kyonna kiri nti oseereddewo ensawo yaazo oteeka ssente era ssente ezo oyinza n'okuzeewolamukko singa oba olina obuzibu naye oba olina okuzizzaamu kubanga mission ebeera nti kambategeere kati bo tebagenda kuwa bbanga lyogenda bategeererako n'ekirala kikulu nnyo omwana ow'obuwala okwezuula abakazi bangi bafunye nnyo okusoomoozebwa olina musajjawo oba olina omulimu gwe gw'obuvunaanyizibwa naye ne mutandika okufunamukko mulimu mukama wo n'atandika okuyombayomba oba olina omwami waka n'otandika obutamutegeera kati n'omala gapaala gagenda n'owankuuza eddagala n'onaaba abantu abasinga bali eyo nga gamba nti nze olwenaaba eddagala ate ebintu byonooneka bwonoonesi olina okusooka okumanya nti nze ng'omuntu empewo zange zinzikiriza okumala ganaaba eddagala oba sikkirizibwa
abantu abasinga bafunye okusoomoozebwa omukazi n'abanga alungi nnyo mu maka nijjasa okuva musajja akoma wayombayomba bali mu kiboozi eyo mu saaluuni n'agamba n'abakkana jankutwala ewa jjajja gundi ogenza onaabye eddagala omusajja n'atabukirawo mulimu abantu abamu ng'empewo zaabwe tezikukkiriza n'abaddagala ebyo tebirina buzibu tebirina buzibu eddagala lya mikisa lyakwetereeza naye singa kiyingiramu bino eno weyambulule n'ababiki ebyo obanga oli mukyala olina okubikola nga weegendereza nnyo paka n'omuntu yenna omulala nti tomala gateeka ddagala ku mubiri nga tumaze kutegeera nti empewo zange bijakitenga kikuzina eno kiba kikulu nnyo sisooti ono akolanga ki sisoloti ayinza okukuyamba bino ebintu by'eddagala atali munabi wa ddagala bino ebintu by'eddagala sisooti ono ayinza okukuyamba ayinza obutakuyamba waliwo empewo ezimu eziryakitinga amangu ku kintu waliwo empewo ezimu eŋŋomu ate era mulimu abaana abamu abagamba kaera kagenzi ng'abaana bali ku kyo nagamba nali ntambula bulungi naye oba nagala ku social media nempuliriza ebintu embikola obulamu bwange bwatandika okutabuka so ojja kusanga omuntu amwenyumirizemu abaana bamuteeka mu mazzi bamusuza wansi w'ebitanda bakola biki abamu bayigundi oba nekikwatiro n'amuyamba nakkakkanamu n'ate omu ebintu ne bigeekinga nga biri waasi so kati kisinziira empewo zo gundi kize kubanga empewo zigenda okutandika okujjayo ennyo okukulagako gundi kuba mulimu abantu abamu mulimu omuntu ayinza okuloota ekintu nekituukirira mulimu abantu abaloota ebintu ne birwawo nogamba nti naweotako bwene bwete ne waliwo embeera bwetuuka nga empewo zikulaze buli sayini yonna olemeddwa okuzikola ne bitandika okwejjayo ekino ekibaawo n'ogamba nino ekintu nino nakirootako lwakuba saakifa kati oba ofunye omuntu omunyumiza ku lugo n'agamba walootako ku kino n'agamba n'otandika okujjukira empewo nga zitandise okulya kitinga ennyo kati bwe zitandise okukugirayo ddala gundi otegeere ekituufu ky'olina okukola so nandibakubiriza nnyo abaana ab'obuwala ebintu by'oggwanga binene mubitwale ng'ekintu ekikulu ennyo obanga olinako mukyala ewammwe nga mukyalina omukisa mukyakwatagana funayokko obudde ogendekokko mukyala ewaka ne bwogenda bugenzi n'osiibayokko busiibi empewo nezikufuuwako oba olina ebyo mukyala ewammwe nga mulinayokko ku bijja mugende eyokko olumu baba bagagendagenda kulima bijja gendayokko gyogenda okujja emikisa egyo ono omusajjawo gw'ofunye yeyongere mu kufuna naye mujje gibeere nga gitambula bulungi n'ekirala kojja fe abambejja batutya nina mukwano gwange naye mumbejja yanyumizaako story n'aŋŋamba nti omwami gwe yalina by then yamukyawa olw'ensonga nti bwe yamwagala omwami n'amala n'amukiitingako ng'ate ye mumbejja bwe yamala omukiitingako buli kimu kyaggwawo kati lwaki omuntu agenda kutya omukyala omumbejja omukyala omumbejja ayagala okwefaananyirizaamu mulimu ne bano abakyala abayina empewo eziragirawo kati omukyala omumbejja nti bw'onooba omusobezza n'anyiiga obunyivu bwe buneeno buli kyonna kyagenda okulowooza kigenda kutambulirako nokola kimanyi nti kino ekyobumbejja tekibeera ku muntu yenna kati nga bw'onooga kasi omuntu ayira nti ogundi alina nti mumbejja kyagenda osooka okulowooza kati oyo emisanvu ebiki byonna bimujjuddeko ate ngera kigenda kuba kituufu kati ofunye chance ofunye omukyala wo mumbejja ate gwogenza oyenze ku mukazi omulala kati bo tebayende atulibwako lubalengera kati jukira empewo zonna oba empewo zonna zikuliko oyinza kusanga omusajja oyo obadde mwavu nnyo tolina wadde n'ekikumi bw'omufuna ye omukyala ono bwazze mu maka buli kimu kyonna nekikyuka nekitereera laba ate bw'ogenda n'omunyiiza empewo zirina okukuba kibooko bakikulabe omukyala ono lwakolima kino eno kale ye eba egenda kukukolawo binnyo nga ggwe omusajja so ekyo kyo kituufu omusajja yenna ali eyo singa oyagala omukyala ne bw'ataba mumbejja naye omuntu yenna ng'okitegedde nti aliko empewo oba olina okwegendereza ennyo omuntu oyo obutamunyiiza kuba bw'omunyiiza oba aneeno nti akusanze mu mbeera mpe ofuna akasente sente olumu abasajja zituba ogenza okwomboozezza abakyala abalala omukyala ono gy'anaakoma okugamba kale ku mutima egenda kukuzzayo mu mbeera ey'okusiraana gye walimu nga ne bw'onooba ng'okoze eki kyonna teri kyojja kufuna okuleka mpozi ng'okomiwa mama w'abaana n'omweta n'omugamba mukwano nsonyiwa kyonna kye nakola tudde mutambule bulungi
Okay, Dano okyalinayo ekibuuzo kya kkojja oba tumalirize? Sirina kibuuzo kyonna naye nja kumwebaza otulungamya n'okutusomesa.